ko namba na musatu kigama hiya amthatu riddati bil i'tiqad njuke atugambye nti okulutadda kusobola kutuuka ku muntu mu ngeri ttaano emu kwezi engeri eyinza okubeerako omuntu okubeera nga alutadda. Emu kuzo riddati bil i'tiqad, omuntu okulutadda naye nga lutazze lwanzikiriza. Kati atugamba bibiri ebyokulabirako byokulutadda naye nga kulutadda kwa nzikiriza ebeera mu mutima deni ebiyungo nayo bibeera nga byolesa naye nga kisooka omuntu okubeera n'obunaanfuusi nga kungulu ayolesa busiraamu ate nga munda ayinamu bukafiiri. Ekyo nno inshallah atukingirize. Ekyokulabirako ekisooka agamba nti ebyokulabirako bingi mu byo i'tiqaadu shariki lillahi ta'ala, omuntu okubeera n'enzikiriza nti Allah subhanahu wa ta'ala alinayo asobola okumuyambako kutambuza ensi kugera n'embeera zonna ezisigadde. Ekyo omuntu aba akirinamu mu mutima gwe nga bw'atyo bw'akikkiriza, ekyo kimuleetera okubeera nga alutadda. Era Allah jalla wa tulina okukakasa mu mitima gyaffe n'enzikiriza enywevu ddala nti la sharika lahu, talina kyokola ki, talina sharik, talina muyambako, talina alina kubeera nga amugattibwako. Nankwadde abantu bamugattako n'agenda n'agamba nti kansaale eswala naye tekijja kumala neyirizika nyikoleki, neyirizika mbe kabeere nayo. Kati oyo yatakidu shariki maa Allah alina okukkiriza nti Allah jalla waala akkiriza eswala ye era yamutonda, naye ate waliyo n'omulala gwakkiriza ayamba ku Allah subhanahu wa ta'ala, eriziye lisanamu lye lyessabo lye. Kati omuntu okubanga akkiriza ti Allah jalla waala ayina mugattibwako era amuyambako, ekyo kijja omuntu mu ddiini. Tulina kuba n'enzikiriza ekakasa ddala Allah subhanahu wa ta'ala ali omu, tagattibwako kintu kyonna, talina muntu yenna gwe yeetaaga kubeera nga amuyambako, mujjuvu, talina bukendeevu bwonna, yalina alkamaalu almutlaq, obujjuvu obutaliiko kkobo obutadde Allah subhanahu wa ta'ala. Nankana eyokubiri, ekyokulabirako ekyokubiri mu nzikiriza ebyokutadda byenzikiriza, i'tiqaadu adamu alba'thi ba'da almawt, omuntu okubeera n'okukkiriza nti teriyo okuzuukira bw'oyola okufa, ye ng'akimanyi era ng'enzikiriza yeegamba okufa kiwedde. Bangi balina enzikiriza eyo, balaba nti kasita okufa kiwedde. Esobola tulaba nti abantu abamu bakola ebintu nga tebasuubirayo okufa, basobola okuzuukira. Okuzuukira gyekuli owulidde yawmul ba'th, olunaku olw'okuzuukira nga Allah jalla yalogeko mu Qur'an n'atuyita amannya ag'enjawulo, yawmul qiyama, yawmul akhira. Owulidde kale omuntu okukkiribwa n'enzikiriza nti eri okuzuukira, ekyo kimuleetera okubeera nga akaafuwala. Aw adamu wujudi ljannati aw wannaari, oba okuba n'okukkiriza nti teriyo jana oba omuliro, nti tibijja kubaayo oba tibiriiyo. Twawule wakati w'ensonga eno, omuntu okukkiriza nti ejjana gyeri naye ejja kutondebwa ku kiyama, kati teriiwo essaawa eno, ekyo si kyetwogerako wano, nakubadde kikyamu. Omuntu okukkiriza nti omuliro gye guli naye gwakutondebwa ku kiyama kati sasa teguliiwo, ekyo si kitwogerako. Twogera ku kigambo ekyokubeera omuntu akkiriza nti teriyo jjana, teriyo muki muliro. Omuntu olufa biwedde, teri kuzuukira, teri jjana, teri muliro. Kati ekyo bukafiiri. Kubanga lwaki bukafiiri? Kubanga omuntu akkiriza enzikiriza aba awakanya Qur'an ne Sunna, n'amanyi kibeegattako ti jjana gyeri, era jjana nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala yateekerateekera abaddu be abagenda okugibeeramu nga nyumba y'abasiraamu bokka, nyumba yabyengera, nyumba yakusaasira. Nabi sallallahu agamba nti la yadkhulu jannata illa nafsul muslima, ejjana tegenda kuyingiramu okuggyako omwoyo omusiraamu. Kati jjana gyeri era abaddu bakola ne bakola, Allah ajja kubawa ejjana abaana abalongooseza. Anaaba kuno ku nsi nga musiraamu tagatta ku Allah subhanahu wa ta'ala,
takoze kitta busiraamu bwe, kubanga omuntu ayinza okuva mu busiraamu naye nga ate tamaze kukola shiriki. Ayinza okuba takoze shiriki naye ate n'abaliwa nga avudde mu ddiini olw'ebigambo byayogedde oba olw'ekikolwa kyakoze. Kati ng'okusoma Qur'ani mu kabuyonjo, okusoma Qur'ani mu kasasiro, oba takoze shiriki naye kimujja muki mu busiraamu. Okuvuma Allah, okuvuma nabbi, okujejja eddiini, okujejja omuntu olw'okubanga eddiini, olw'okujejja omuntu ali ku ddiini n'omujejja just naye omujejja olw'okubanga eddiini nga gy'omujejereza olw'eddiini. Omujejja kati gulaba obulevu laba kiire kati mu ddiini, omujejja lwa ddiini, ekyo kijja omuntu mu ddiini. Tegedde kati n'olwekyo ejjana gyeri omuntu anaafanga musiraamu agenda kuyingira ejjana kaabe nga asoose kubonerezebwako, kuba mulimu abagenda okuyingira ejjana mu ntandikwa. Abo we bali bagenda okuyingira mu ntandikwa. Allah bagenda okujjana mu ntandikwa tebasoose kugendako mu muliro. Niyo mbaba bagenda okusooka okugendako mu muliro bamale baveeyo bateeke mu mugga gw'obulamu bayingire ejjana. Buli yafanga musiraamu akuyingira ejjana kaabe nga asoose kubonerezebwako. So Allah jalla atukingiriza okubeera ntubonerezebwa, kubanga okubonerezebwa nenawo olunaku mubwe luti baganda bange sikyakuzanya. Ng'olaba Nabi sallallahu alayhi wa sallam nti man yakhsha al-hisaaba udhiba, omuntu anayimirira mu bbalira abuuzibwe. Ekyo kinyini kijja kuba kibonerezo. Okutandika okubuuza ebibuuzo Allah akubuuze kinyini kiki kibonerezo, ate bw'otyo okusindikako eri nti nnaku 2 nnaku 5 tugeze. Kigambo kya bulabe nnyo, oba ekigambo kya ttabu nnyo. Olina okubeera nga tumusaba tuwejjana ate nga tusaba jjana al-firdausi la'ala. Nabi sallam yagamba mbeere nga muba musaba ejjana musaba Allah jjana firdausi gye muba mukola ki. Togamba nti nze nemba sifunye firdausi, musaba firdausi. Allah jalla atakuwadde firdausi kikulwako ejjana naye saba ne firdausi nombaka gye tugamba tulinga tusaba. Omwoyo gye guli nagwo nyumba Allah jalla wagiteekerateekera abanaava kuno ku nsi nga bamujeemedde amba kafiri mu mbeera bwe zityo. Nyumba eri mu bibonerezo na busungu Allah subhanahu wa ta'ala. Teriyo kusanyuka, teriyo kweyagala, teriyo kulya kiwooma, teriyo kulya kizimba mubiri. Mu muliro teriyo kulya kiwooma niwe kulya gyekuli, teriyo kulya kizimba mubiri niwe kulya kwekuli. Akitegedde teriyo kunywa kimala nnyonta naye nga wajja kunywa. Onyastakiifu yugaafu bima'in kalmuhul, bajja kubeera nga banywa mu muliro. Bali abanywa naye nga enjala teggwa, tebazimba mubiri, ennyonta teggwa. Ejjana yateyo ebiwooma mu mubiri, biyamba omubiri mu mubiri okuwoomerwa gyekuli. Fiihi ma tashtahihi al-anfus wa taladdu al-a'yun, mu jjana mulimu amaaso byegomba, emitima gyebikola ki, emitima gyeyiwulira nga giwankirawankira byagala kufuna, n'amaaso nga gabyegomba. Kubanga amaaso gano gegomba omutima negukola ki, negukakasa. Manyi bayawukana ku maaso n'omutima kiro ekisooka okwegomba. Omuma kiro ekisooka mutima maaso kanamwe mwawukanye, namwe abamanyi mwawukanye. Amwedde ono omumanyi omukulu age wala talina maaso naye nga akola ki, kitegeeza omutima guno gwe gusooka okwegomba. Ayalinaga ayinza okwegomba kyotolabye. Kale kaakati yejjana so kukiwa n'ekyogomba naye ugere mu maaso. Akati omuntu yenna singa aba neyokukkiriza teri kuzuukira, teri jjana, teri muliro, ekyo oba akaafuwala kikaafuwaza. Ekirala kyatulaga wano mu byokulabirako byenzikiriza naye nga nzikiriza ekaafuwaza, istihlaalu ma harrama Allah. Istihlaalu ma harrama Allah, omuntu okubeera nga ahalalisa Allah kyeyaziiza. Okuhalalisa okugamba nti nno n'akifula ekikkirizibwa, Allah nga yakiziiza ye naaga akikola ki, kikkirizibwa amdan ng'agenderedde. Kiriko nassu qat'i, nassu yajja nga ekisalawo kiri haramu ye naaga akikkirizibwa. Kati nga riba, mithlu istihlaalu zina, kati ng'omuntu okukkiriza obwenzi naaga abukkirizibwa. Obwenzi tinatabba bantu bende, ekyo aba ava mu ddiini. Awul khamr, oba omwenge naaga omwenge okkirizibwa okunyweebwa
gukirizibwa omuntu okubeera nga agusuula n'ogutunda tewali tabu. Ekyo kimujja mu ddiini kiza okubeera nga agugabira abantu abeere nga bagunywa. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yabiziiza, Qur'an yagaana omwenge. Aw al-hukm bighayri ma anzala Allah, oba okugamba nti kikkirizibwa okulamuza eyo Allah byatassa. Ono mu masala gano okulamuza Allah byatassa tugyegendereze, ensonga tugyegendereze. Amanyi bagigaziwamu nkono gigaziya okulamuza Allah byatassa, omuntu okubeera nga akakasa nti ebintu bino Allah ebitali kulamula kwa Allah subhanahu wa ta'ala birungi okusinga okulamula kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ekyo kiba kimujja mu ddiini. Oba nti byenkana mu bulungi, ekyo kiba kimujja mu ddiini. Ekyokuna ekirala example ekikula kyatulaga jahdu arkani ddiini wa faraidihi, omuntu okuwakanya empagi z'eddiini kati nga eswala eswala teziriyo, kikyo bita swala. Jahadu arkanu ddiini wa faraidihi, omuntu okuwakanya empagi z'eddiini ebyobuteeka mu ddiini nabiwakanyiza ddala biriko aya ezajja ne zibitongoza, hadithi ne zibitongoza nga byawatteeka mu ddiini n'abanga bigaana. Kajahadi swala, kati ng'okukanya eswala teswala tekolaki teriyo, teri kubuusabuusa yabavudde mu ddiini. Omuntu wawakanya eswala nti ekyo bita swala ye teri kusaala swala. Awu zaka, abaana bakanya zaka, olwokubanga omuntu awakanyiza zaka agikkiriza naye n'agayala okugiwa, si gwagerako wano ategeeza agiwakanya aga teri kuwa zaka. Owulidde, teri kuwa zaka. Oba sawm, nawakanya okusiiba sawm Ramadan, okusiiba Ramadan aw al-hajj, wala wakanya hijja. Ng'omusajja omu yagaana ebya hijja naye bya buwanga bya Buwarabu, byakwesumika naffe twesumika embugo, emu okuwonga n'okusalira nga naffe. Kati omukafiiri oyo akakoze ki? Akaafudde asomye agenda ogenda Makka olidde nga mukafiiri, alina amasawo alina ki? Bannange si buli omu kyagenda e Makka aveeyo nga agende bugenzi. Omuntu nga tanagenda Makka alina kusooka kwenenya bukafiiri, nga tanakugenda Makka alina kusooka kwenenya ki? Bukafiiri. Nenenya obukafiiri bwabeeramu then n'alowooza ekyokugenda e Makka. Tagenda Makka nti ageze okwenenyeza, alina kwenenya tanakugenda, kubanga ate Mungu ayinza omugenda n'afiira mu kkubo n'afa nga mukafiiri. Ekyokubiri, Makka tiyingira bakafiiri, Allah yaziiza. Kakati ekibuuzo ekirala agamba hiya mufatu riddati bishakki, ebiro byokulabira ku byokutadda naye ng'omuntu atazibwa kubuusabuusa agamba bingi. Kati nga ekyokulabirako ashakku fi lba'thi ba'da almaut au wujudi aljannati wannar, omuntu okubuusabuusa okuzuukira oluvannyuma lw'okufa nabanga takakasa nti eri okuzuukira, kuzuukira gye kuli abuusabuusa. Ababuusabuusa Qur'an na Sunna. Qur'an yajja ayati pitirivu, hadisi zajja nga zirikakasa nti eri okubuzuukira. Kasi omuntu abuusabuusa mu kuzuukira awo wujudi jannati wannar, oba n'abuusabuusa okubeera ojjana n'omuliro, ekyo kimujja mu ddiini kubanga aba wakanyiza Qur'an ne Sunna. Ekyokulabako ekirala ashakku fi ddiini al-Islam aw salahiyatihi li hadha zaman, kati kyaliko kwe kukaafula okubuusabuusa. Omuntu singa abuusabuusa mu ddiini y'Obusiraamu oba yentuufu, ne bali bayinza okuba tomanya nga bw'atyo n'abuusabuusa. Awo Omusiraamu olina okukakasa ofanye mu kubuusabuusa kwonna nti Obusiraamu yeddiini yokka entuufu. Eddiini zonna eziriwo kebenga emazeewo emyaka n'emyaka ng'eriko abantu bayitirivu nnyo nga basula bakaaba, nga basula boggana, bakola ki? Naye nga si Busiraamu, si ntuufu. Kakibe nga abantu bagijjumbira batya nga si Busiraamu, si ntuufu. Tolinamu kubaamu yadde kubuusabuusa bwe kuti. Okubuusabuusa kwonna n'obuusabuusa eddiini y'Obusiraamu nti ntuufu oba si ntuufu, ekyo kiba kitta Obusiraamu bw'omuntu oyo. Awo salahiyatihi li hadha zaman, oba okubuusabuusa nti kwani Obusiraamu niye busaanidde mulembe guno. Olabanga omulembe guno ogwa WhatsApp ne .com, olabanga Obusiraamu tasaana.
busaana kweri okubeerawo obulamule, busaana okubeerawo obukolerweko, busaana ng'obuusabuusa mu mbeera eyo. Sanga tukingiriza nontu amu bine okubuusabuusa okwo ngalawo obusiraamu kati bugamba obusiraamu tibutusaanye kati kubwogera. Guno mulembe gwa kunoonya ssente, mulembe gwa kunyirira, mulembe gwa buli omu kutegeera nga bwayagadde. Kati bwogamba obusiraamu bannabbi bwe baaliko, Abubakari bwe baaliko, Omar bwe baaliko, tibijja kati bannafaamu bwe twawulira bakolaki aboogera enjogera ezo. Kati ekyo kigambo kya bukafiiri. Obudiini obusiraamu salihu likulli zamanin wa makaani. Eddiini y'obusiraamu esaanidde etuukiridde mu buli kifo na buli mulembe. Wabula nti ennamuleezimu ziyinza okukyuka okusinzira omuntu nga ye. Mathalan, omuntu akakatibwako okubeera nga asiba omwezi gwa Ramadaan. Sibakiri baganda bange. Naye singa Ramadaan emusanga nga mulwadde nabula tekyuse, tagenda kusiiba kati. Ajja kuliwa ennaku zino, ajja kulya akoleki, ajja kusiibuluka. Naye ngaosigala ng'obusiraamu busaanidde buli kiseera buli mulembe. Teri wantu ogenda kutuuka ogenda katoleeta busiraamu. Era ekyo busiraamu kibi nnyo. Omusiraamu okufunamu ekigambo ekyo obusiraamu tebukola. Tebukola ki? Wano ebiddiini tebikola, ontuli mu bya busuubuzi. Abadan. Eddiini ekola mu busuubuzi, ekola ng'ogenze manju, ekola ng'olambula mu kkubo, ekola ng'oyita ku bbaala, ekola ng'oyita wacaafu, ekola buli wamu wonna nga bwekola mu muzikiti, bwekola buli wamu bwogezi. Kulanga sheekh waffe omu bamuyita Abu Zaidi Makki, yatusomesa mu akiida. Bwe yagamba nti bagamba obusiraamu kyeki, gamba nti obusiraamu bwe bulamu bwo bwonna. Ojjewo entegeera enfu ey'abantu balowooza nti obusiraamu kasitobera mu muzikiti alina okuba musiraamu. Bw'ofuna omuzikiti obusiraamu bukoleki? Abadan. Nga bw'obeera omusiraamu mu muzikiti bw'olina okubeera omusiraamu ng'oli mu dduuka. Togamba musiraamu tuli bya bizinesi kati. Bino bya bizinesi, leka naye kubuusa muntu. Bino byeddiini tubyogera kati. Tosoma hadisi ya nabbi, oli mukola haramu. Hadisi togikola ki? Togisoma. Hadisi erina okusomwa ng'ogula, ng'otunda. Aya erina okusomwa ng'owasa, ng'ofumbiza. Mu mbeera zaffe zonna, mu safaari yonna gye tugenda, tulina okubeera tuli ku busiraamu. Kati omuntu okubeera nga alina ekisa ky'obusiraamu tebutuukiridde mulembe guno okubanga buliwo, enzikiriza eyo nfu. Oba okubuusabuusa nti obusiraamu butuukiridde mulembe guno, kimu ky'okubeera ng'ava mu ddiini. Ekyokusatu, ashakku fi saati nabbi sallallahu alaihi wasallam aw fi sidqihi. Emu kubijja omuntu mu busiraamu nga yakubuusabuusa. Omuntu okubuusabuusa mu bubaka bw'omubaka sallallahu alaihi wasallam n'abubuusabuusa. Ddala kituufu Allah yamutuma nga tokakasa muli mu mutima nti yatumwa. Owulemu okubuusabuusa. Aw fi sidqihi, oba okubuusabuusa mu mazima ge. Byayogera mazima, omubaka sallallahu alaihi wasallam Allah yamutuma. Muhammadun Rasulullah, omubaka Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atumire omubaka we yamutuma. Wama arsalnaka illa kafatan linnas, Allah yamutuma eri bantu bonna. Yamutuma n'eri n'amajinni. Aya muzimanyi mwenna mu Qur'an, suratul jinni, suratul Wadukhan wa Zukhruf. Amajinni nga gajja kulize Qur'an. Omubaka Allah yamutuma eri bantu n'amajinni. Yamutuma mubaka we tiri kubuusabuusa, tiri kubuusabuusa n'akamu. Ate byayogera mazima, tena kyayogera nga bulimba obanga atebereza butebereza. Alayhi salatu wassalam huwa sadiqul masduq, ye wa mazima atatikiddwa kulimbisibwa sallallahu alaihi wasallam. Omwana tekwanina hawa tayogera kigambo nga akijja mu bbanga. Bwagamba kino kiba kyekyo kyokulabirako. Yagamba la tusawwuna suhufakum, muteekeddwa okuteezanyiza mu muswala. Aw la yukhalifanna Allahu bayna qulubikum, oba si ekyo Allah wakwawula wakati y'emitima gyammwe. La yukhalifanna Allahu bayna wujuhikum, Allah wakwawula wakati y'ebyenyi byammwe. Lwabutateezanyiza ki? Gaswala ago mazima, gazima nti mizima 10 mpaka yakyogera akitegedde. Omubaka sallallahu alaihi wasallam byatubuli ebigenda okubaawo mu Kabuli, eboneza omukabbuli n'ebigenda mu Kabuli mazima. Umaru yabuuza nabbi
timbaka wa Allah mukabwi naba mpuliranga bwendi kati nabbi namugamba kama anta al'ana ya Umar nga bwoli kati ng'owulira kati Muhammadi ayogera kino gundi agenda gundi kino nga mukabuli abawulira naye tekitegeeza ate tumusomere ani magitaani eno talakaini abatalakaini bagamba nti abatawulira Nabi sallallahu agamba kennyini kyabakola ki awulira ekituufu abawulira naye okuwulira okuteegasa nibona asoma noyogera tagenda kwegasa kyolabanga lumu sabo ekitiibwa Umar bin Khattab radiyallahu anhu yalawo Omubaka sallallahu alaihi wasallam bamala kutta bano bakafiri be Badiri nambaka nalagira bakasuka mu kinnya kizzi kyali kiri awo nibayiwako ettaka kubanga omukafiri mu ddiini y'Obusiraamu taziikwa wabula ayiwako bitaka nakolaki kati Omubaka sallallahu alaihi wasallam bateekamu nnaku zayitawo 3 najja ku nankani zaabwe kabuli zaabwe nateka bakuwola amannya gundi osanze Allah kyagulaganisa nga kyamazima namugamba kawanga ayegamba innaka la tusmi'u al-maut tosobola kuwuliza muki mufu kati abafu tubawuliza ate kakati bano bakolaki obakoola wano Umar radiyallahu anhu yetawakanya nabbi ng'abasajja aboononefu abasha bakafiri bagamba yetawakanya nabbi ona yayagala nabbi amugattire kino kyakoze ne aya kitegedde bulungi nawe kito naffe abasomesa buli wotuulanga ku mimba n'osomesa n'ogamba kino kiri bwekiti omwizi n'agamba nti waliwo hadisi bweti batusomesa abatali mukuwakanya abayagala omugattire kyosomeseze ne kino kyakolaki nekikyalina naye bw'okijjamu kyakuwakanya tayagala kumusomako oyo ayagala kusoma ku gundi ekyo oba okoze kikyamu Omubaka sallallahu alaihi wasallam bamubuuzanga ebibuuzo bwe bityo basaba naye nga si kumuwakanya Omubaka sallallahu alaihi wasallam amuteeza n'amugamba nti Umar bawulira kati bawulira naye okwewulira kuno tebagenda kwegasa nako aye mutegeeza tayinza kuwuliza mufu okuwuliza okukola ki okwegasa naye asobola okuwulira kusigadde ngera bwolaba bagenda kugamba ku kiyama law kunna nasma'u aw na'qil singa twatuwulira banga tukola ki otutegeera baali tebawulira naye okula kwe bawulira tebawulira kuwulira kola ki kwegasa bakumegasana era olumu Omubaka sallallahu alaihi wasallam tumaliza Omubaka sallallahu alaihi wasallam yali akaba amaziga afudde omutono Ibrahim sahaba Abdurrahman wanafu namugamba ko Allah watugaana okukaaba ate okola ki abatabakanya nabbi nti nabbi ng'okontana wabula ayagala amugattire wakati wekino kiyagaana nekino kyakoze ki nekino kyakoze Omubaka sallallahu alaihi wasallam n'amutegeeza okukwaba okugaanibwa okulimu okusina amatama n'okutuleesawo n'okuba ebiwoobe n'okukayana kakati nze afudde ngenda kusigalawa ebaba badda mpeerera omwana wange agenze ebyo bigaanibwa naye okumaaso okukulukusa amaziga n'obeera nga okaaba ekyo tekigaanibwa era olala Aisha radiyallahu anha yabuuza Omubaka sallallahu alaihi wasallam agamba nti aya egamba la taziru waziratu wizra ukhra terimu agenda kubeera nga avunaana musango gwa muki gwa mulala ate hadisi egamba nti omufu agenda kubonerezebwa olaba nti omukaabira kati bye bakaabira atabonerezebwe nannyonnyolwa hadisi etegeeza ono yabalambira nti munkaabira mukubanga ebiki ebiwoobe munkubiranga ebiwoobe nti bategeeze nti nfudde ebyo agenda kubonerezebwa olaba nti omukubira ebiwoobe naye gwe walama wafa tobagambye munkuba ebiwoobe bo ne bakuba ebiwoobe la taziru waziratu wizra ukhra okategedde bulungi so nga ate Albani rahimahullah yagamba nti bw'obanga okimanyi nti abantu bo tebali ku sunna yagamba nti kiba kirungi nga tolina bafa obeere ng'olekawo ekiraamo bakuziikira ku sunna n'okubaziiza ebiwoobe ebyo kyetusembezayo ddala biidhinillah ku ariddat bishak ashakku fi lquran alkarim wannahu kalamullahi taala omuntu okubeera nga obuusabuusa Quran okugibuusabuusa abaffe gyeri Quran gyeri oba nedda n'okubuusabuusa nti abaffe ebigambo bya Allah oba nedda Quran kitabu kya Allah yakissa mu bitabo byassa ne twayogedde mu kuta eri mabega eri kyekyenkome ebitabo byonna era kyekifuga ebitabo byonna kirina huruma yakyo kirina ebyenkizo byakyo kikijulidde mu bitabo biri kyekibira ekituufu kyekigaanye tekiba kituufu
kikiramu n'ebitabo byonna ate Qur'an ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala bid'a nene mu bid'a ezikafuwaza omuntu okugamba nti Qur'an kitonde Qur'an si kitonde Qur'an ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala Allah jalla bita bigambo bya wa inna hamna mushrikina istajaraka فأجره حتى يسمع كلام الله بقال الله سبحانه وتعالى الله يوقر كتبت الله يقول لك يوقر الله جل وعلا يوقر إلى يقام يسيب توني يشمك يقول لك يقام يسيب توني حديث يقام أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نيكينزا يقام بيا الله تركز كويكينزا نشتوني singa Allah yali kitonde ate mbaka tiyatuge twekingize twekingize nabyo nolwekyo tutubuusabuusa mu Qur'an tunogikakasa ya mazima yonna nkakafu bulungi teriimu kubuusabuusa teri aya etali ntuufu yo etagisa okubeera nga ekakasa omubutuufu bwayo ate Qur'an ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala inshallah olwomukaaga olujja tujja kulaba omuteeko ogwokutaano mu gwaridda gwatulaze biidhnihi tabaraka wa ta'ala subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk bagana nzamo kubetondera kwanga amu nafunyeko ku message nga mugamba nti olumujja nemutansangawo leye olumu nange era baba bikoze ebinkuttemu ko ne Allah fena benga tukwatirako darusu tevangawo Sheikh Jibril darusu yagiteekawo yajje eyiweri biidinillah ekyatambula darusu ya sunna kuyigiza sunna zombaka sallam no kuyigiza dini yaffe Allah kyatwaddeko obusobozi tukikole ekiremye nga tusobola Allah atuwa obusobozi kukyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.